إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يا رب الذي خلق 7 سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله يا رحمن الله يا قهار جل جلال الله يا باسط جل جلال الله يا حكام جل جلال الله يا عادل جل جلال الله يا مذر جل جلال الله يا بصير جل جلال الله يا ولي جل جلال ذو الجلال والإكرام جل جلال الله يا مقتدر جل جلال الله يا رحيم جل جلال الله بوالا لكانو غابا دي الكاريا ما الكاريا وما أدراك ما الكاريا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يا رب وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أو إن فأمه هاوية أمه يقرأ ماما بكى وما أدراك ما هي نار حامية Ismail yakaguma ubiri 19 mama we nafa twagende gayaza ndoza makenke nanga unalibuwe bale ozise mamu badde tumanyina akabeswide ndi maskini kwatyo bwe yayogera bajja maisima tabate mutabu maskini ajawo yeyiya abana bajja kufyo byogera ne miskini la yeyiya nga abalala era namuyita ne mugamba lwe nazembayo okulaba isima bwe yali ava mukomera mu kooti ndoza mujjukira ne mugamba isitani isima kakanyako ku ddoboozi mu kooti ng'omulamuzi waali ne mugamba bara ekintu kyendaba kiyinza obutaba kirungi ate yali wa mazima najja nagaawo naye bwe yaŋŋambye tulinyemu mu kyawakati ne mugaa eri abanyiiga kubanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atambuza ekigambo kye eri abanyiiga bajja eri kitaawo omuto Abu Talib ne bamugamba omwana waatusuukiridde. Abu Talib atendewalira ayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba ya Muhammad nkulwaniridde naye nange mpulira ntendewaliddwa abasajja amaanyi gakoze eki bantaddeko ekibuli kingi. Muhammad kyava mutunula maaso baka nti nabbi yakaaba emirundi egitatuuka mu 3 n'atunula mu kyenyi kya kitaawe n'awakaaba n'amugamba naawe onvuddemu
akutali kyava muganti asisobola wakiri bantwale naawe. Meaning mu buli society buli kyosindika olina bwonyigiriza mu kugenderera oba mu kutagenderera. Tuyige okubeera n'okusonyiwa, okubeera mu mutima nga naye bw'osaba nti ya Rabbi ya Allah nsaba onsonyiwe, funa space mu mutima ogaye nange nsobola okusonyiwa abalala. Naye Anayi fo Anayi yevudde Somalia kikyeri. Somalia bonna basiraamu, yensi yokka erimu nga buli muntu muki bonna bagwanga eri, naye bawulabika ono wammamba oli wafumbe oli wakatimpuma oli wanjovu, naye wallahi sibayinza kutuula ku mmere, bakubagana bukubaganyi lwakuba omukulembeze eyali awaniridde empagi yagiti. Abogezi bonna bavudde waggulu ne boogera nti olaba omusota gutandika ogwebojja gwokka, ate bamasikini bano wanga bandikumya abantu ate be batambula n'obukuumi. Kati masikini ayingira nga ye bamubanja gwa ttaka, oli n'amukuba omutayimbwa. Buli kimu kye babadde boogera nga bagatwaleta security mumuwe kulukulu, naye wallahi naye etandise okuyuga, ate yatandika ddenyegenye nti papapapapapa. Lwaki Isima masikini talina kifo kyanoonya, bwakwatako ku bayimbi, bwakwatako eno, bwatumirako kabaka okulabye wano, webale nnyo ya Rabbi Allah sisuka. Kuba ono bakuba ne Isima naye alimu. Bano bakuba ne Isima naye wallahi ali wano nasonyiwa saasira Isima omwejjana. Nze ndabye abantu bangi abanzannyemu mu firimu naye tewaliwo buzibu, okyayogerako bwogezi tatutte bulamu. Maybe anyiize naye ate akwagala. Nze ndabye ndi Mezaya wano ayogera bwe namala okukola embaga, Mezaya yavuma nze subhana mali. Naye bwe mulabye n'antolera salaamu tewali buzibu, anoonya nnamba kuli ku mutimbagano naye afune ekyokulya ayitewo. Kali bw'aba asobola kifunira ku nze, Allahu ya'lamu, Allah yasinga okukola ki ayitirawo naye anoonye riziki. Riziki efunze mu ggwanga lino nga buli omu atunula ku munne, buli gw'oyitako agamba ntonyezaayo ntonyezaayo. Nsembyayo kano ak'obugumiikiriza n'obwesigwa. Lwali lumu malayika etwala obulamu yajja neva eri Allah, nejjira mu kifaananyi ky'omuntu, nesanga omusajja Ibrahimu alayhi salaamu bwemusanga nemuga nkwatirako ku kitabo kyange kino. Ibrahimu akitunulamu ati yetegereza ekitabo, badde ntudde okulaba kato Mungu ajakumye tereza ekkanzu yo omuwadde mutambula ne Isima. Naye omusajja bw'assa ekitabo kino n'akikwasa omwami ono n'amugamba akwatirako. Bwe yakwata ekitabo n'ekyamako emmanju, bwe yakyamako emmanju omusajja n'abikkula mu kitabo, katugeze nti ye Isima. Agenda okulaba oti ng'ekitabo kigamba mu lisiti y'enkaaga gye nzirako okutwala nga ye kennyini Ibulayimu yasooka. Ibulayimu ne yeekuutiza ati ne yeeteeka wansi mu w'enkaaga n'ajjuzaamu omulala. Kyeva ekomawo ne mugamba ekitabo kyange ekyo, ne mugamba nkwagadde nnyo musajja gwe olina amazima, kankubikkulire ekitabo kino. Mbadde wakutwalanga kwoddako naye kankwongereyo ndowooza emyaka ebiri ngenda kutwala asembayo. Laba mu mbeera eyo nga yajja mu kisooka nayessa mu kikola ki. Omuntu bw'aba akuteresezza akakopo ke wallahi kakwate nga bwe yakakoze eki. Kubanga ayinza okubagamba ke nataddewo mulimu gwomu naye ng'okanziriza tebaluka nebalukirako. So ensi bwetuuse nga bwe mugiraba nagibannyonnyolako sijja kiddamu, yantematema pa ekyomumaaso kyono, pa ekya wakati kya mulala, pa ensolo esatu ezagenda okuyigga. Ensolo emu yali wampologoma Ssebwagi Kasajja. Wampologoma bwe bagenda okuyigga n'ekwata omunyago gwabwe
oyogedde kuziika omwana wo bwe bakwata omunyago gwabwe n'amugamba nti Asadu yali wakologoma kyava agamba zino ensolo ezaali awo timutemeeteme omunyago ensolo ne zijjayo ejjambiya pa Saalabu wakibe yatematema n'amuga kino ekyemmaaso kyange kino ekyokubiri kikyo guno omukira gwa Wakayima Asadu kyava amutunuulira n'amukuba olwi n'agwali n'azirika kyava agamba Saalabu Wakayima nti wamma tematema Wakayima yamutunuuliranga ati ng'atonyeza essiga pa kino ekyemmaaso kikyo ojja kirya ku kyenkya pa kino ekisanja ekyokubiri nakyo kikyo ojja kirya ng'ekyemisana pa ne kino ekyokusatu nakyo kikyo ojja kirya ku kyeggulo pa ne guno omukira nagwo kukwasa ojja kunywera ku kyayi Asadu wampologoma kyava atunuulira Wakayima n'amugaa nti Wakayima engaba n'ennungi eno wagiyiga ekyefaanana bweki Wakayima kyava amutunuulira ng'atonyeza essiga n'amugamba oluyi lw'omaze okuba isima lumala bumaze okutegeera nti ne bwe tuwa omunyago tubadde tukuyiga ffenna olina kulya bwongo abalina tafusiri bategeera ensi Uganda yaffe ffenna akkiririza mu Bobi Wine amukiririzeemu akkiririza mu balala abakkiririzeemu naye tusisinkane tunyumye nti nga bw'otuula n'otuula ne Muhammadi newankubadde alemeddwa kuba alinamu engeri ya puresha musajja watuuka mukome mumusabire Muhammadi Segirenya akankana naye agaye nti abasawo bali mu mmotoka ye naye ensi bw'eba etuuse nga buli awakanya alina kuyingira munda bw'aba tayingidde munda alina kuyingira mu ntaana kati tuli mu nsi kiwa jama so tukuŋŋaanye amaloboozi tukimanye ng'abamu bwe boogedde nti muleete abaseisimu gavumenti y'Obote yali teyabba mabaati ku bantu yali teyabba ddagala yali talina kyeyakola wabula kyeyakola kyali eki muntu kugamba nti bwe ngenda ekasikakasa oba naafuluma kakati abantu beesize gavumenti eno lwa nsonga eki kubeera nti babadde beebaka ne bafuluuta kakati abadde afuluuta bw'atandika okuwulira nga nannyini ye abadde agyogerera empologoma lwesoose okusena kakati yakola atya batandika okweraliikirira so bannaffe abavudde mu kibiina ky'omukulu n'ekibiina ky'omutabani mutereezeemu ku nsonga ezo kuba ate naffe abali emubaludde tuvuganye nga tewali walina mikono misibe abali eno bavuganye naffe tuvuganye nga teriiko akwatibwako nga bwe twagadde obulamu bwa Isima nsiimye ebyokubalinda nsaba osuke ate okubanga ofunye obukumu n'ogaa nti dda kaŋŋende wali mu bannange nange ntuuse okusaasira kwange yeno Uganda gye twagala ng'onakkirizibwa okwogera n'olinakkirizibwa n'akolaki abantu ne basalawo ani asinga amaanyi naye ekintu ky'okwogera ng'ogamba omu bamusibe emikono omulala yayogere kireese obukyayi n'obusungu eri abantu wallahi billahi tallahi Allah ali waggulu abantu banyiivu nnyo mu Uganda sebo nsaba okuweereza obubaka buno eri pulezidenti abantu si basanyufu jama naye olina tayimu okutereeza kubanga security yennamba emu kojja wa Isima mwena mumujjukira ku Super FM bamuyitanga omusajja Kisolo mwamuwuliranga yayogeranga ku byafaayo bya Idi Amin Dada era ffe tetwawunya Isima okuba ng'ayogera bw'atyo Suuti Isima yayogeranga nga kojjaawe bw'ayogera Isima mugezi Isima n'atuuka n'akaaba n'akasiina nalenti naye bano be munyolonga ate abamu aba people power nga be bamugaa Isima nyinayo akagaati kaako kubanga Isima yakola omukwano Isima namulaba nga atyadde ku kitebe kya Nuupu e Kambojja nakanze sibalinaako buzibu ate mulabe enneeyisa eyo nti nabo bamwaniriza tebaamukuba ani akonda Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saba nkulembere musaala eno mwendanga muddamu nti amin ya Rabbi ya Allah
atutonda Allah kwatussa mu nsi eno Allah kwatuvunanyizibwako Allah kwatuwa obulamu era kwabutwala Allah kwawaisima obulamu nga bwe bwabutuwadde Allah tukuume nga bwe tuli otukingiriza abalabe baffe betulabako ne betutalabako kubanga betulabako tusobola obbeŋŋanga naye betutalaba babulabe nnyo. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ya nur. Tukusaba otuwa ekitangaala nga kyewatangaliza ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail omuteera ekitangaala mu kabuli ye Allah tuteerewo emirembe teryasobola gituwa olujjako kwa Allah ya haliku kwa Allah ya salam jalal wal ikram. Ya Rabbi ya Allah teri mundu ziyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri bitala biyinza tukanga ya Rabbi ya Allah teri nyondo ziyinza tukanga Allah kwateko obukumi ku ggwanga tuwongayo eggwanga lyaffe erya Uganda mu mikono gyo salawo eggwanga lino gye liraga Allah otuwa obuwangazi oba tobutuwadde otutwalire ku la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu ya qahhar Allahu ya razzaq Allahu ya fatah. Tusaba oteekerewo ekisumuluzo okulirawo kye tutalina kubanga gwe miftaahu okubawo enzigi kulpaapu okubawo makanga tewali kuyiwa omusaali omusaali gwa isima atamira y'okwegatta kwaffe omusaali gwa isima atamira y'okwagalana omusaali gwa isima ennumusi gye tuli. Allahu ya razzaq Allahu ya mudhillu jalal wal ikram. Twavunanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero bonna abatusalaasala Allah bambule obasula eddalu obatambuze nga boogera bokka Allah oteekeko laana ku nsi laana kwayira laana kutotobya laana kutotobye Rabbi ya Allah tetumanyi batuliraanye na balabe baffe bantuuza emitima obatulage kubanga Allah kuwagamba nti kwoyina ekisumuluzo ekisumulula emitima bomanyi ekiri ku mitima gyabwe batuga nti bwe tufunanga omuswimba tugaye nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukimanyi nti abatemu namwe muli wano tujja kuwaŋŋanga batulaba tetwerwanyeeko abaana baffe balifulumula inshallah tuweere amaanyi baana baffe bayimirirawo nga laffe batuyimiridde tuyimirirewo nga kunjegere basima emikono tuyimirire maaso g'abalabe baffe obakkakkanye tubateeke wansi ya Rabbi Allah watugamba okujjako gwe Allah watugamba tube bakkiriza okujjako eri gwe Allah watugamba tubeere beetoowaze okujjako eri gwe Allah ana tetujja kufukamirira kitonde kyonna kubanga baagala kutukkakkanya tukabaddu mu nsi eno la ya Allah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Abanyala ffe n'abali wano ojja kusinganya kabuli zaffe era tuzisemberedde netuwa amaanyi n'obuvumu okusinganya nga Rabbi ya Allah saba okwogera ku muddu ono oli wano omwana ono batubala batubala jangu wano babadde bakugulana ne Ismail na wallahi omwana ali wano okusanjira ku musajja we era nga namulaba ng'agira ati alina bwakola ati yatambula naddayo tambula natambula naddayo natambula naddayo musensoni yange ne bwogamba assalamu alaikum yakwamati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني نسألك الجنة اللهم إني
نسألك الجنة اللهم إني نسألك الجنة أمام السؤال والنور أبسنسي ممالي والنور أبسنسي ممالي والنور kati badwa Mungu akugumye kabiri onaye jango tole salamu mukachikemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakano wangu tusoro wabangi bakano batokona bakiyibwa tusayibwa isma bebe beba yimebendera asibaka kato tola salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante tumusikilize tusoe owako usembayo beba speaker sekia inamuka pressure Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi zidni wa yassir amri. Amin. Ya Rabbi ya Allah. Amin. Sabahu shasi tusoba kwa speaker wena wasasike erana bakumya erana saba ano kuweza kuamsha esawa zezo wakifera salatu na muadilina ko wena muyire kigambo la ilaha illallah atali muslimu na muslimu tukize mumanyi tusiweisima bukitibwa ebyaffe tubisotinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi